Abantu si bangu muganda wange. Abantu si bangu. Abantu si bangu n'akatono. Si bangu n'akamu. Ate ffe munaito tusobola kulwanyisa tulwanyisa kamwa. Okwata gitaayo n'ogenda n'ogira. Tumanyi bya physical ngumi nkuba nkukube. Oli bwateekawo olutalo olwenkana bwe lutyo. Then nga gwe naawe okola ky'osinga okutegeera. So abantu expect bajja mumanya. Yeah. Waliwo abantu abamu abeekobanye ne batta enteekateeka zonna nakyo nkyebaliza Katonda nti nakitegedde mu budde era kyagenza okusazibwamu nga tumazeewo endowooza ennaku zaaddenga 2 nga tuli mu kwenyoola. Tekijja kubaawo, tekijja baawo era okukkakana administration yange netuula nesalawo ne bagamba okusinziira ku biva mu authority na wano kivulu kino tukyongereyo. Nkwaniriza ku 95.5 ne 98.8 Radio Budde Masaka gye tusinziira mwenna abagiriko. Nze ambassador wakabi ali ku program nayo sawa msampaka sawa mwenda senior madimbuko amapensa abeera kawo nga ganyonyogera ate gwanga neritegeera ebifa mu gwanga. Wiki sintono nnyo benako sintono nnyo mukulu madimbuko nga yogera ku kivulu kya mwana mulenzi bamuyita Robert Lota kubanga abayimbi abasinga bonna badda abaliko mu New Eagles n'abamu abali mu New Eagles tuze tubalaba nti emyezi just jawukanamu nnaku bunaku okubanga bali basetinze ebivulu ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo. Naye tubadde tukyali awo nga Robert Lota tulaba ate ebitambula ku social media nti ate ekivulu kirabika kyagiddwayo ekyongerezeddwayo okubanga nti olunaku lutuufu tetunalutegeera. Songa ki yalusizaayo era nalwaki kibadde bwe kityo. Omukulu ne tusala kubanga tumunoonya abeeko ensonga zino nga azitaanya tumanye ekigenda maaso. Tukwaniriza ssebo Robert Lota. Ogamba otya muganda? Gye tuli. Obulamu buli butya? Obulamu. Odzebwe. Naffe gye tuli. Owaayi 26 tubadde tumanyi nti olina ekivulu. Eziti Kabuusu. Tavern Woods. Naye twagenze okulaba ku social media nti ekivulu kyongezeddwayo oba kigiddwayo mpaka akaseera akagere omuntu atutegeereza nti no ekivulu kigenda beera olunaku eruti. Nsonga ki yaleeteddwa okubanga ate ekivulu kigibwayo oba kyongezibwayo? Kansooke mbuuze ku bannayuganda nti mbalamusizza nnyo era nembeebaza buli omu emirimu gy'akola. Nenamusa ku bawagizi bange, abawagizi ba Robert Lota, abaagala music wange, abanfolowinga mwenna yotali mutwalo gumu egitali 5 egitali 10 nti mwebale kumpagira amanya n'eddoboozi yenze Robert Lota Muteesa. Okudda ku kyombuziza ekivulu concert yange eyitibwa Nesigani live concert Tavern Woods Kabuusu ebadde okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno yajjuluddwa n'ekyusibwa oba ensonga emu oba endala nti waliwo abantu abamu abeekobanye ne batta enteekateeka zonna nakyo nkyebaliza Katonda nti nakitegedde mu budde era kyagenza okusazibwamu nga tumazeewo endowooza ennaku zaaddenga 2 nga tuli mu kwenyoola. Tekijja kubaawo, tekijja baawo era okukkakana administration yange netuula nesalawo ne bagamba okusinziira ku biva mu authority na wano kivulu kino tukyongereyo. Tusooke tugonjoole ensonga ezo ezakiganye okubeerayo.
abamu abaletiro kubanga balemesa ekivulu kirema okubanga kibaawo bali muera mu nteekateeka like mu organization oba mu management oba nabo bano balala nga ogamba nti omuntu asobola okuva eri from nowhere nakuba ekikono ng'ayagala olemesa ekivulu kyo kibeere nga kigenda maaso. Ya byonna buli kimu kisoboka omuntu asobola okuva eri najja oba gwe wennyini nga gwe wamuyingiza ne mu management oba ng'alina influence ey'abantu abalala najja n'akiremesa buli kimu kisoboka. Okay. Yeah. Abangi era abamu badde batandise okubuuza olwatandise okubiwulira nti obuulyawo management y'ekifo akasente ekatuuse obuulyawo nga tekanabakuuba nga kamalayo oba Robert Lota yatidde because ndowooza ye first time ye okuba nga ategeka ekivulu mu bulamu bwe ebyo byonna byonna byebuuzibwa bituufu. Si bituufu. Omuntu omulamu tagwa ddalu omunafu tagwa ddalu alina kuba n'amaanyi. So nagenda okugamba nti binategeka concert nali neetegese bulungi era nali neesetinze bulungi ne administration y'ekifo naye terina mutawaana era y'ensonga lwaki baatugambye batuwa olunaku oluki olulala tuddemu tusetinge bulungi. Kyenjagala okugamba abawagizi ba Robert Lota nti ekivulu kigenda beerayo tugenda kifuna budde bwe bukyuseemu budde bwe bukyuseemu nitugenda kifuna ate nga kidabulinga. Era njagala okwetondera olwa administration netondera abawagizi bange abadde bavudde mu diaspora sofanna mikwano gyange abadde bavudde ebweru nga bazze baagala kubeera kulaba ku Robert Lota. You know, I'm scarce nti ennyimba abantu baludde nga baziwulira nga bazimanyi naye ng'omuyimbi tebamukola ki nga tebamulaba kati we batuukidde okugamba nti bajje balabe omuyimbi ate wetufunidde that ka block. I call it a block kuba anytime omuntu osobola okukabuuka n'otambula n'ogenda ate tewali kintu kiri straight in this world. Buli kimu kiwamu amavuunya n'obusozi just weina kwesetinga bw'ogenda kuvuunuka kaseereza ako oba kasozi ako. I'm telling you guys nti ekivulu kigenda kubeerayo n'Esigana live concert egenda beerayo omwaka guno just tucha solvinga ne management y'ekifo okulaba budde ky'obutuufu bwe tuba tukizaawo n'ebyabaddewo okubi ayoninga tubi ayoninze tutya ne twetereze n'abamateeka twetereze administration twetereze buli kimu tusobola okufuna ekivulu ekirungi. I'm just promising you shegenda beerayo just time yekyuse ate mu maanyi mu mbeera y'emu. Olowooza okwongezebwa kino tekigenda kuba ate nga kyongeramu expenses ez'enjawulo kuba nti obuulyawo ssente okuddamu okuba posters abantu okusasula abantu era okubategeeza era okwongera obbakakasa nti no ku luno togenda bayiwayo because nga bw'ogambye nti waliwo abantu eddala abavudde mu mawanga ag'enjawulo nga bawagizi bo nga bagambye nti 26 wange gwe mbadde nnengera ku TikTok gwe mbadde mpuliranga ennyimba ze jalala mulaba live. Ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. Ebyabaddewo byabaddewo n'ababikoze twabategedde. Era bwe twabategedde ne tusalawo okuddamu okwetereeza obulungi. So next time tekigenda kuddamu kubeerawo era kigenda kubeerawo by all means. Nakati kyansobodde okubeerawo tetwandifunye real Lota. Tetwandimufunye nga nteekateeka bwe zaabadde olw'ensonga wabaddewo ebize ebyayingiddemu nga biblockinga the gist ekinyusi kyennyini nga bwe tugenda mu maaso ate kiba kigenda kuswaza brand n'omuntu yennyini. So kati abantu abo abakikoze Mukama mulungi nti yabatulaze era ne tuba ironing out
tubeera nga tusobola okuddamu okutegeka ekintu ekirungi. Nvayo ne ŋŋamba nti nno buli awo engabana abamu batuuse okulaba nti Robert Lota akasente oba ke baalinga bataddemu bali tebakasuubira nti oba abawagizi basobola okuwagira kubanga nti sometimes abantu abamu beegatta ku muntu nga bamanyi nti amaanyi matono. Nti kakati bagenda okulaba nga ate ekintu kyamaanyi nti agenda tukubako nnyo ne basalawo kubanga abagamba nti nedda. Naye sijja kulowooza bwetyo buli muntu sijja kwogera bagalo balewo omulamu tasamirirwa. Bo abakikoze bayinza okuba nga balina ensonga zaabwe nga balina ensonga zaabwe ku mutima oba ensonga zaabwe nekusifu woovirayo okole munne ekintu ekisobola omuhaatinga. Naye ate nebaza Katonda nti ndi mugumu. Nekikyamaanyi ekyekinyinyini kibakoze okutuuka ogamba nti nedda because ekintu kino kirangidde emyezi giringa nga 3 gibadde 3 okitegeera yakibadde strong era abantu baddeyo era kansoke clearing ne kino abantu bonna abadde baguze tickets ezo ziri ku simu yange. Buli abadde aguze ticket eno ye namba kwe mbadde ndisivingira abaguze tickets bangi abaguze tables tewali kigenda kukyuka okitegeera era tickets zamwe zigenda kuba weeziri just olunaku lukunalawe lujja ogenda kujja ofuna endongo ey'amaanyi. Nanti totunyonyodde ekituufu like nti kinyusi kyekyo because oli wagamba nti ova ne ogamba nti wabadde abaagala okulemesa naye nga balemesa mu ngeri etya okutuuka management okutuula mu wiiki y'emu yennyini ekivulu ekibadde kigenda okubeera ng'ate ekivulu kirangiddwa kumpi emyezi 3. Kirangiddwa emyezi 3 ne tutuuka ne tugamba Mawina agamba no ensonga esobola jjo wakati maybe my manager ajja kuvaayo akyogere. My manager ajja kuvaayo ogenda funayo ka press conference awo maybe oba Friday awo yennyini ajja kuvaayo anyonyole exactly what happened. Kati nga nze ng'omuntu sobola kubivayo n'enkinyonyola kuba ate mba mpisiza olugaayo mu bakama bange abantwala kati ensonga ziri administration. Bakyazi fading out bakyazi streamlining okulaba nga zeewalibwa obutaddamu kubeerawo era ajja kuvaayo okuleka kye namugambye omuntu oyo tamwogera tajja mwogera olw'ensonga no naye ayina okumanyibwa tomanya I never know ayinza kikolera omuyimbi omulala munno mu industry era bw'anaavaayo n'akikola awo then nga tumwatuukiriza ne kati esaawa eno kati soke tumuleke naye nga yo abawagizi bange bajja mumanya ndi mu studio nkola tune gye bayita batya nja tune ojja giwulira ejo abantu si bangu muganda wange bantu si bangu n'akatono si bangu n'akamu ate ffe munaye tetusobola kulwanyisa tulwanyisa kamwa okwata gitaayo n'ogenda n'ogira tetumanyi bya physical ngumi nkuba nkukube oli bwateekawo olutalo olwenkana bwe lutyo then nga gwe naawe okola ky'osinga okutegeera so abantu expect bajja mumanya. Obugambo obusemba obugambo bwange obusembayo abawagizi ba Robert Lota Muteesa abawagizi ba ebyomuwagizi w'oluyimba just oluyimba nti nesigaani Rosalinda ndabirawa nga si muwagizi wa Lota so abantu abaagala music wa Robert Lota abawagizi bange family yange badiehards bange ba Lota soldiers mbagamba ekintu kimu very soon tugenda vayo n'olunaku tavern management bali mu meetings ne management yange okulaba nti batuwa olunaku olulala tuddemu tutegeke abasasudde tickets zonna good enough nze mbadde receiving tickets ezo ku simu yange era kweziri n'amanya buli omu kwegali expect the bigger suubira ekirungi ekikubisaamu n'okukubisa. Akatalekeka nti abayimbi bangi ababadde ku poste
tenga bamaanyi tiwabeerewo okukolaidingawo nti olunaku lwoyinza okuteekawo ng'ate abayimbi bagenze mu up countries vakambu ayinza okubeerako jini ng'asobola okujja n'akubeererawo ekirungi abawagizi bange yes badde nga bajja okulaba abantu abamperekeddeko naye sola abadde rota okitegeera rota abantu gwe badde bajja okulaba is he really the one bwayimba ku CD kukundi ku videos bwe tumulaba egaddala bwayimba ne ku live twagala mulabako because muganda wange ndi wa mukisa nti nze omu ku bayimbi wa ne Uganda essaawa eno abalina ennyimba nnyingi mu bantu naye ng'abo muyimbi tebamumanyi naye ng'ennyimba bazaagala kitegeera there is demand to okulaba Robert Rota performing atya ayimba atya ate bali badde babalaba buli lunaku era abanaabeerawo bajja bbeerawo of which tujagezako okufuna olunaku oluli convenient nga bonna weebali naye omugenyi omukulu abeera Rota n'olunaku olwo badde ojja kusanga ne papa wange yennyini Mr. Kisemakula ng'ayimbye ennyimba ezi Honorable Geoffrey Rutaya ng'ayimbye ennyimba ezi Mami Irene ng'ayimbye ennyimba ezi Evans ezi okwate bano bonna baganda bange bonna abandanyu Eagles bonna nga bayimbye ennyimba bbiri lumu basobole okuvaawo kuba that was my day that is my day tugenda kufuna Rota by the way Rosalinda is a full album yes Nesigani is a full album Ndabirawa is a full album so mbadde mugenda kufuna ekintu kye bayita launch nti ebiseera ebisinga tusuka omuntu alaunchinga abantu kye batawulirangako so kati zino ennyimba zakulembera bukulembezi albums okisegedde so kati simubadde wabula mugenda kufuna Robert Rota ayimba ennyimba osanyuke ozine okaabe ate nga bwonyumirwa zonna nga ziri ziva mu muntu omu so abantu abo bonna bagenda kubeerawo yatugenda kugezaako okulaba nga tufuna olunaku nga bwe balina ddala egyo emitwe etaano abadde bamperekeddeko then New Eagles obvious nawe kimanyi sure deal yeah